Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga, akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kalina olukusa okutuuza kkooti ku luwako ne kawuliriza okwemulugunya kw'abantu okw'engeri yonna okuba kutuwaliddwayo abantu abalowooza nti eddembe lyabwe liba lirinnyiddwa. Olwaleero akakiiko kano kasisinkanye Dr. Col.Kizza Besigye Kifeefe okuwulira okwemulugunya kwe yayanjula mu mwaka gwa 2016 oluvannyuma lwa poliisi okumukwata n'emuggalira mu maka ge gye yamukumira okumala ebbanga. Besigye nga ye yali akwatidde FDC bendera mu kulonda kwa 2016 abadde ne General Mugisha Muntu eyali pulezidenti wa FDC mu kiseera ekyo wamu ne Ingrid Turinawe nga babiri bano babadde bazze okuwa obujulizi ku byaliwo. Kuno tulugunya n'okubonyaabonya abavuganya mu by'obufuzi kyokka. Okusinziira ku Dr. Besigye ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokubiri omwaka 2016 okulonda nga kwakaggwa yali wamu n'abakulembeze mu kibiina nga babala ebyali bivudde mu kulonda kw'obwa pulezidenti. Poliisi ng'eduumirwa Andrew Felix Kaweesi kati omugenzi nga yali aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano yabazinduukiriza ne mukwata wamu ne Mugisha Muntu wamu ne Ingrid Turinawe ne batwalibwa e Naggalama awatali kunnyonnyolwa nsonga yali abakwasizza. Embera lyaffe ery'abannansi bavunaanibwe ssekinnoomu abakyaliwo era nga weebali bangi. Nagambye nti n'omu ku batudde mu kakiiko Simeo Nsubuga y'omu naye kwabo abaali mu poliisi mu biseera bino ebyali nga bitutulugunya. Besigye abulidde akakiiko nti okumala ebbanga ng'ayimbuddwa poliisi yayiibwa mu maka ge n'emulemesa okufuluma okumala ebbanga nga kw'otadde okumukwatanga ne bamuggalira buli lwe yagezangako okufuluma nga balinnyirira eddembe lye. Richard Adrole nga yakiikiridde ssaabawolereza wa gavumenti akkiriza nti kituufu poliisi ye yakwata Besigye n'emuggalira wadde ng'obujulizi bwa Besigye obumu abukubyemu ebituli. The house, like I have said, at some stage they allowed the European Union to come in. At some stage the Commission itself. Mola n'ekitali gyanagomola gyonna bagigoba nga siteekeddwa kwewozaako. Ekitegeeza nti tegibaawo. Besigye ayagala akakiiko kano kanoonyereze ku basirikale bonna abeenyigira mu kulinnyirira eddembe lye bwe bafunibwa bakangavvulwe wamu ne gavumenti okumuliyirira olw'eddembe lye ebbanga lyamala nga takola wamu n'abasirikale abaamala ebbanga nga bagumbye mu maka ge ne boonoona ebintu bye. Wabula ssaabawolereza wa gavumenti yasimbye enjala n'ategeeza nti Besigye talina bujulizi bwonna ku byayagala aliyirirwe wadde nga Besigye alemeddeko nti akakiiko kalina obuyinza okunoonyereza ku bino byonna. Yabirimu. So abantu abaali ku mirimu gya gavumenti naye nga bwe basangibwa nti butereevu bonga abantu beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka basaanye bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. General Mugisha Muntu wamu ne Ingrid Turinawe nga be babadde abajulizi ba Besigye ku byaliwo ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokubiri 2016 nabo babuulidde akakiiko ku byaliwo olunaku poliisi lwe yalumba ekitebe kya FDC ne bakooza akagiri. Wabula Besigye yennyamidde olw'akakiiko kano okumala ebbanga lya myaka 7 nga tekawuliranga kwemulugunya kwe kyokka ne ssentebe waako Margaret Wangadya n'amutegeeza nti akakiiko kaamala ebbanga lya myaka 2 nga tekalina ssentebe. Kosa mu kunyonoonera erinnya ng'omumenyi w'amateeka ate nga abantu abangi bandaba oba bandowolerezaamu okuba omuntu ow'obuvunaanyizibwa binkosezza olwa okuntulugunya nze ng'omuntu bankuba engalo era engalo eno kati nakati yalama tekwata kubanga bagikubamu wano ekisasi so n'okunnumya nze ng'omuntu. Okusinziira ku Mariam Wangadya abakwatibwako mu musango guno baakutegeezebwa ddi akakiiko lwe kanaddamu okutuula. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.